Wanganga tafa dogo naye ate ne wamamba tafa tama. Ekinene kye kimire ekitono emamba emirenkejje. Olunaku olwaleero tusaliddwako ensiba tuliba mukisa nnyo kubanga tukyazizza Maama Vibe wo. Maama Vibe wo mu biseera bye eby'eddembe era Maama Vibe nsanyusa okukulaba. Oli ku mukutu gw'abalasange ye era abalasange kati bakulaba. Bannange muli mutya Nnyoge eradde maamu. Era bwera obwera obumanyi bubeera bulo. Ate eraddeyo oba ogimanyi ebeera nnyanja. Era abantu babuuza nnyo eradde nnyo naye tebamanyi ebeera eradde. Eradde ebeera nnyanja. Embuzi eyo teyabanga ya wano ku lukalu. Yabanga yeeri mu mazzi. Wabanga otambulidde mu lyato bwatukanga nga okugamba osanze ennyanja eradde. Kati gye bakijja ne kijja ku lukalu. Kati bagamba eradde. Naye tebamanyi ekigambo eradde gye kyakula kye kyava. Ndi wa mukisa okuba kweno. Olasange ye. Olasange YouTube channel, Facebook, Instagram. Ne ku TikTok. Era ne ku Facebook. Abasinga babadde bamanyiridde mu Gomasi. Bakumanyiridde mu Gomasi busuuti. Bansazeeko. Kinnaggayaza. Leero nange Saamu bagulizaako nga lujjirwa bibo. Muguddeko bugwi. Ngoguddeko bugwi. Naye nga weebala okutambuza olulimi Oluganda. Ntambuzanga bulijjo. Ebitabo bibino mbira naye nze waliwo ekitabo ky'enneesunga oba oli kifulumya ddi. Kitabo kimukwana. Waliwo bino bye twako oba bikokyo. Ebikokyo oba ogamba bikoko. Andi waliwo tulina namba bino koyi. Koyi. Nga bw'ogamba nti koyi. Lya andi ng'ogamba lya. Koyi. Serengete mango laba abakazi abasunsudde enviiri. Ennyanya. Sikuwadde obubonero. Kati ekyo balinga bategeeza ebitoogo. Kubanga ebitoogo birina obuntu obulinga enviiri waggulu. Ate kankongereyo kamu. Koyi. Nze gw'osusumbula sikaaba ate gwa nsusumbula okaaba. Ako katungu obubonero 10. Kituufu. Awo Maama Vibe ondaze Vibe. Obubonero nkuwadde 10 nsusizzaamu. Nabbanja mukyala Muganda mpozi banabbanja bababeddira ki? Mbogo. Bazzukulu baani? Kayiira gajule singo. Mugulu singo. Kyembaagalako muli baweeka mwe bakongozi basa abasajja mulina n'ekiwu eky'abakongozi nga lyeddiba lye musitulirako kabaka. Yes, ate nga fa abafumba ne Wakatikkiro. Ekyo nno nakyo kiyanjawulo ekyo. Mu ngeri y'enjawulo mbadde njagala kwawulira ebikokyo n'ebikokko. Ebikokko ababanga bategeeza ebintu ebirimu amakulu ameekusifu ng'omwana alina okulowooza ennyo ategeere kwegamba logic. Nga bwe naakugamba ebinyonyi byali 10 nga biri ku muti. Naye bwe yakasuka enkonyogo n'akubako eki waasigalawo ebinyonyi bimeka. Kati awo obeera ogudde. Tebiba 9. Biba waba tewansigala. Anti jjukira ebinyonyi bino tebayinza kulaba kinne waaki kiri eky'ekkumi nga bakikubye ne bisigalawo. Kati logic, just logic. Logic no kirowooza nnyo nga nti bategeeza ki nti bamaama olinagamba nti bamaama babiri balina bawala baabwe babiri naye bagenda ku mukolo bwe baalya emmere buli omu ng'alya mu sowaani ye baalya essowaani 3. Bakikola batya? Kati ekituufu kiri nti baali bamaama kwaliko maama azaala maama maama ne muwala we. Kwaliko jjajja maama n'omuzzukulu. Kategedde kwaliko jjajja maama byebikokko. So nga ate ebikokyo byebyo nti nina mukazi wange atambula azina ng'ekisaani. Ate awo mu ebyo weegiriisa. Koyi. Nina mukazi wange gy'ava atunulayo ne gy'alaga atunulayo. Koyi. Nina mukazi wange yaluka emikeeka mingi naye asula ku ttaka. Nkulina akadeka koona akajonjo nedda
Terabidde. Ensujju. Tomanyi ensujju yo ebeera n'emikeeka mingi. Ebikola bino. Naye esula ku ttaka. Nebane mujje mutwegatteko kubanga. Mujje mutwegatteko. Binyuma bino. Wano era ekitabo ekyo nkikolako. Akadde konna kijja kufuluma. Obimisinga. Omanyi mu kyalo twatuulanga awo. Sawa yabairanga emu. Amazima. Akawungeeza awo. Tekwabanga amasanya, tetwalina amasanya. Kati nga mubeera omufumbiro mutandika. Koi. Ndidya. Nemugira. Nina mukazi wange yazimba ennyumba asula mu nsonda. Banaye koi kasajja kampi kakuma. Ekufulukuluji. Ekyoto tukizizza. Kati kino kyekyoto eky'omulembe omutebi. Kale nno mwekumire ku mukutu guno ogw'olulasangeye kubanga bingi bijja bitotogana okkirako ettogero ly'obuleera bisobaasomanye nga obugulu bw'entuulo. Abalabi b'olulasangeyo olina ko bagambayo ekitabo ekipya. Ekitabo ekipya kino banaye ate nze yasoso kifuna. Mu Buganda yonna. Wa mukisa ndiwanjawulo. Bakiyita Bassekabaka ab'ensi muwawa. Nze mbadde nno simanyi nganze amazima. Nkoma ku bakabaka nga bataano. Tuyina abedda. Waliwo abedda. So y'ensonga lwaki bagiyita Bassekabaka ab'ensi ab'omuwawa. Abaali yedde. Ati Buganda nga tenafuuka Buganda. Yali eyitibwa muwawa. Kati abaalimu bali bayitibwa abalasangeye. Era we nawandika kino ekitabo Olulasangeye. Ne bagamba nti ate Olulasangeye kyeki anti nga tebinafuuka Oluganda baali bayogera Lulasangeye. Mu Buganda bwe twogera wano ebisoko abantu ne bagamba nga bano jjola ebigambo balinga mutembyanju wano jjola obugolima mu lubango. Buganda lugumu. Bwekusifu. Kati nze ndabira ddala abaana bali eyo. Kati omanyi abo abaana b'e Dubai, Saudi Arabia babeera eyo abatulaba. Kyemmanyi nabo tujja bafunira obudde tukole ng'oluusi oba yezumu oba kinga tunyumiza okwo. Tunyumya nabo ebikokko waliwo ebikekkero. Nti akekkeranga agula Nandere. Tijompadde teriimu liiso. Nti ogenda kutwala yakukuuma ku lujja. Okekkeranga agula endiga nti eno yaswala amagulu. Nti ogenda kugirinyisa kitaliri. Yebyo ayite ebikekkero. Naye Oluganda luneeno ongamba odufunamu omukwane ennyo bwe kuti. Kyava kuba nti nze nakula ne jjajjange. Kati olabanga mmwe mwatulanga akawungeezaawo ne munyumya. Jjajja yatutuuzanga ku Kyoto. N'atunyumiza, n'atugerera, n'atufumira okufuma enfumo. N'atuwengero, n'atusomesa ebigambo bingi eby'Oluganda. Mu mukwano omuyitirivu ate n'atwagazisa. Kati nze n'ensooloobamuko okuba nalwagala nnyo ne we nnakulira nasigala ndusoma. N'okulunoonyerezaako kati sirina kirala. Walusoma like paka waggulu eno? Nalusoma mu O-level ne nfunamu distinction emu ne mu A-level ne ndusoma ne nfunamu naye kati tusabe bakama baffe bano ab'amasomero abateeka silabasi Uganda. Kituufu. Batandika okukozesa obutabo bwaffe buno. Mazima. Olaba ensangi zino kubanga ffe twasomera nze nasoma Oluganda mu senior 4. Nga tukozesa Paul kiri mutu. Zinunula omunaku. Tokiya ng'ongeeto. Naye kati ndaba ebbanga liyiseewo. Simanyi butabo ki bwe bakozesa. Naye I think kati olaba nga luno olulimi Oluganda olugunjuddwawo ku mulembe omutebi. Kituufu nnyo kubanga omwana omugamba n'ekintu ng'ajja kwanguyirwa kuba kiri mu mulembe gwe. Kati buneeno obutabo imagine nga babutadde ku ssomero kana akatabo. Weebale nnyo. Kati bwe ne mujjamu ebibuuzo. Ne bajjamu ebibuuzo. Ate kati ekirala eno dictionary. Eno dictionary buli ssomero lyandibadde ligirina. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Ti abaana abakola ebibuuzo balina ebigambo bye basanga ebizibu n'ebisoko ebizibu. Kati bibanguyira bategedde nga bakikebeddemu. Bw'abikulamu bw'ati n'agamba nti okutta empommo kitegeeza kwefiiriza mikisa. Empommo kyeki y'envubu ento. Ekyamuziza okutta envubu ento. Kigambibwa nti bw'ogitta buli kyokola kyonna kifiira ku mutendera gusooka. Kati okutta empommo kisoko kitegeeza kwefiiriza mikisa. Kati nze mbadde sinaba ba secondary boka abula n'abaana bali ku campus n'abaana bali ku campus beetaaga bino ebitabo nnyo. Uncle Solomon Kaweesa amwebazaako ekitabo kino yakitwalako Makerere era Olulasangeye luno yaŋŋamba nsabe nnyo bwe kataligirira bayinza okuntikkira diguli eya Doctor of Philosophy nyinza okugifuna. So nkyesunga nnyo. Omanyi mu Buganda abantu tebamanyi kusiima bantu abamu.
bavuka bameka bolaba bakola kino kyenkola boyinayo ngo bamalawo abantu balowooza na olina muntu mukulu nnyo. Yes, abamu balowooza nti muntu mukulu naye nze nazaalibwa ku mwaka gwe batiikiriramu kabaka ono aliko 93 ndi wa 93 nga mwenda ogw'omwenda birthday yange. Yes, nga mwenda ogw'omwenda nazaalibwa ku 93 kati siri mukadde nga balowooza era bwe mbadde wali ku reception ya NTV omukyala ngambye today you are papa. Konzi sikitegedde kyogamba oli muzeeyi leero kubanga naye nyambadde wenti namugamba bino nabimanyira nakyambala nakyambala naye ebirungi bigwa byokya diba lyensiri likayira mu kibatu ate n'ebiwooma bigwa byokya. Mikwano mwebale nnyo kutulaba. Mbadde ne muzukulu wa Kayiira mukwano gwange nnyo fanfe mukyala Nabbanja. Webale kutuikiriza kukyala ko Olulasangeye. Oluganda luno nno nange nino oduteekamu olina okuluteekeramu ddala amaanyi. Ate gwoli wa vibe. Okitegeera. Oli wa vibe. Naye etafaayo litadde ku Luganda mu mazima. Kubanga bw'obanga Omulasangeye omukyaza buli lwoba ofunyewo akadde abantu n'abatangaza. Ekyo kiyankizo nyera tukwebaza abantu basanyufu njagala okuwulira bana Abalasangeye ababeerako abatugoberera bampa amawulire basanyufu. Webale kwagala Buganda n'olulimi lwo. Amina. Ate webale kujja kubaawo ku Olulasangeye ddala. Kale Ssaabasajja Kabaka awangaale.